Liri because what kuneba naye. Ozo tuwulira kuli puzzle nga ina oluyimba mutafugika. Ne sente. Liri puzzle nga ina sente ne oluyimba tafugika. Bafasine Dr. Kwefuta. Omanyi, when I submit about Liri puzzle, nina right zone zogera ku Liri puzzle because ne mu life ye na contributing a percentage. Ne mulimu omuntu akwogera ko ngata contributing a percentage mu bulamu obwo. Ngata kuyamba nga nako. Ngaero mu kubantu abakulwanyisa. Nze wenjogera ku bayimbi abasinga omunyi nina right wakimbongerako. Era olwensanga olinga fan wa muyimbi nagamba gwe simanyi tolibeera nga gundi era siribeera era sagala kubeera. But I contributed more successful life ye. I contributed as percentage muchali. So I have a right to say it. Chance nsa ko Liri puzzle waliwo bamugamba ai Jacob yakuyisiza na gap yakuyisiza amagali. Liri puzzle yayogera statement je newunya. Etali common mu bayimbi nagamba sesola akuddamu Jacob. Wadino mulaba mukama. Jacob oyo mulaba. Yanyamba ko awantu ABCD EFG. Era Jacob oyo wadembe okunjogerako. Kyonna kyayaga. But Liri puzzle nze mumanyi. Liri puzzle nga ina ku sente nga ina erinnya. Ennaku zinazirina. Sente azina ina simanyi Dona Amin, simanyi biki? Amin. Ya ni Amin. Simulabanga nako simumanyi. Ne mbozi mukati mu muyina. Ate kati kwe simulabanga nako simumanyi. Oyina namba ye? Ate sigirina. Dona Amin kati. Namba emu ya mumanyi. Dona Amin oyo kati I think yamwa ne motoka. Yamuwa omutwalo ogwa $. Nagula kano kakawundo kali. Avuga kawundo ki? I mean kanuwa. Nuwa. So modoka. The sense of Liri puzzle kye kimu kyokka nti media ogirabe eno. Puzzle amanyi media. Nekye musaba okwemula kususse. Tudde ku entabe we yavudde. Nsuubira yavudde ku Gravity, Liri puzzle, Bafana, Epas, ne Burunokke. Ebigambo byayogedde tuyinza obutadda okubyogera kuba buli omu wedda alina kyakubawo. Kyannaku olwokuba nti nno media tekyalina powers controllinga kiki ekigenda mu bantu. Bw'olaba kyampanya bikoze bityo byebakuleetinga ebyo bikulaga nti abayimbi baffe balina obudde bungi nnyo obukola nonsense. Era bikulaga nti abayimbi baffe bali too common. Nti ne faanasa okutegeera ebyenda by'omuyimbi. Okitegeera. Era kikulaga nti abayimbi baffe si bategeke. Si bategeke. Era abayimbi baffe si bategeke. Kino tekibagattako kyebalimu. Tewaliro kibagattako. Okubeera kiyinza okugattako ng'omwogera how to okusaba fandi bammwe bayige okustreaminga music. Bayige okukula music online. Bayige okukyalira channel zammwe za music. Nga Banigeria kye bakola nti sente zaabwe zisinga obungi bazijja mu streaming ezo. Nojja kulaba nti abantu bonna bakola channel ezo. Bamaliza nga tebogeddeko ne ku YouTube ne ku music nga tebabyogeddeko nga bali mu kuwemula simanyi bali mu kwogera ebintu ebitategerekeka. Naye nga ababagoberera batandika ku myaka 16 paka okitegeera. Ebigambo byokka ebyogerwa biraganga industry tayinaamu tteeka wadde n'eryo buli muntu kyasanga kyakola. So nga ate nga twalina license ng'omuyimbi afuna license nga wakola ekintu ky'ekisiru nga license ebeera provoked. Walukaga yatugamba okuyimba kwa Uganda tekuli mu interview. Yes. Mwazo okubira okuyimbi. Munsendera kyemmanyira nakyo kiri kiti. Ensendera mulimu amateeka gakwata ku muyimbi. Era omuyimbi ne wata performinga ensi endala kati nga America tosobola kuteekayo nonsense wo. Puff Daddy y'omu ku basajja bakyabadde basinga obugagga ne yaluzinze ebitundutundu 6 ku sente z'alina. Ali mabega wa mitayimbo ekirungi ekiriwo nti emisango egy'amaanyi gyamujereza naye ali mabega wa matayimbwa. Alakeri yakola emisango emyaka 3 emabega
ne bagireta kati esawa zinadagala kunywa butwa yette sango ja mega omimi gwe weta Michael Jackson yomu ku basajja bakyasinze okutunda of all time ne yafa nga obwavu obumujjidde buva ku misango mulimu ensi zirina amateeka nga gakola nga casting era mulimu ensi zotasobola kasingira mu kasinga abazungu bakitwala ng'okwemula. By then twalifulese Mr. Vegas kati enyimba za Mr. Vegas ezimu nga zirimu okwemula niwe twali tumukyaziza abuuza is it okay to cuss feba abamu hostinga tutugera kigambo kikyategeeza twamugambe okay pussy simaye biki byonna biri mu nyimba ze n'abigombola ku mpewo tukwata ku mutanga muga pidina away omusajja ali mukwemula nsi ninga asoka tubuuza gojukirako press conference yasembayo ya Eddie Kenza bali bazze wala omusajja yali muzungu yadda ku press conference nga bamugamba akapera ninga akapera ke kalimu ebyokwemula nabuuza is it okay to cuss ngamba it's okay na tokutani agunda ebigambo byole ensenda azi protecting anye kintu kitwa content agenda mu bantu South Korea tosobola kuwemulirayo wana kiri kitya wano nagambye ekintu kyanga tekiri ku government ya Museveni nga tekikwata ku ntebe tebakulinaako buzibu bwemulo so kwemula okuva ku makya paka budde zibi tulinako omusajja omukulu oba ali myaka nga 7 ali mu kusaba obuyambe ku TikTok omumanyi nga gutuli informed oli munamawulire nedda maama munamawulire olina okuba kimu kimanyi nedda ssebo jejo oli mulimu mukyamu atekiriza ensobi nti obugikoze ekirungi omumanyi wamuyambi buli muntu munamawulire bakumanyi nti no olina ekintu kyomanyi kitekinga place either mu politics mu bulamu bwa bulijjo mu business buli kimu olina okuba nga okimanyi kyovola era byemmanyi byendi mu kubuuza nekana akasajja k'ekikofiira oyinza okuba nga kati weerabye nga gagenze anyway mu bufunzefunze kiyinza okugambako kiri kimu kyokka bakyampanya bakina ebibozibozi byabwe bakola birungi baterudda bitta brand era nensaba liri puzzle byonna byonna bikole katonda bakwadde chance noddamu nohitinga use that chance wisely mbona amwogerako leta kuba nnyimba ze yesanze obanga tazikuba nitekimujja kuliba tekumwogerako because munamawulire awa nsonga zalabe ziri mu bantu naye ate nawe approach ng'omuddamu olina okubeeramu amagezi tosaakira makigamba nti no nze ono talina lukusa kunjogerako bikusa kuba nnyimba zange kati olina okuleeta approach ate ng'eprovinga ekyo kyoli mukola nti mwatuma tv zammwe nezirudde zammwe katumwagala tukolerewa tukola bino because twagala kupropontinga tufune sente because gyokumukubeera ku social media yoko gyokumufuna shows and a part of promotion kusaidia ripazo eri part of promotion kusaidia ojira bote nze kusaidia yange ndaba downfall ya ripazo kusaidia yange ndaba downfall ya ripazo eyokubiri naye nga ye side of promotion because ebyo bintu bituka kisene bibira nobeera nga bato okutwala ngeki nobeera nga ne mu kizibu abagamba oyo bwatyo tumalize n'omusajja gwe bakubye yabadde agenze mu bwenzi kati kibale bwekito nanyine mukazi n'amusanga n'amukubakuba n'amwambula n'amuteekako n'olukokola akakonvogule wano mugundi naye kati awo abamutuga mu mateeka ga Uganda teriyo tteeka likukkiriza kuba muntu mbwe yamusanze ne mukazi we nkiddamu newe ng'omusanze ne mukazi wo nga yakamuvaako waati n'omulaba teriyo tteeka likukkiriza mukuba era oyo gwe bakubye abakuba mugezi senga ate mugagga amusiba kuba tetulina bujulizi bwa mu nnyumba vane ku kyokubeeramu n'obujulizi bakubulya emisango egy'obufumbo ensasula n'emitango gyayo bagabako nti omusanga omuntu n'omukazi w'omukubanga ate kirimu mulimu kuliwa ate ku nsi ya Mukama tokubanga omusajja munno lwa mukazi lwaki kiba kya kisiru oba musajja musiru kitya nti wobeera omusajja omusiru wa wano wagaana okutegeera ensobi eziri mu kisenge ekyo nokkiriza omusajja omulala azitegeere kati wazitegeera
najja azimanya n'azikozesa okukola ki the best way jjayo omukazi oyo aveewo teekawo omukazi omulala oba si ekyotuuza omukazi wo omanye ensobi zo ozigolole n'onookuba ono olwaleero n'onookuba olunaku olwaleero ono ojja kubatetereza nsobi eyo ensobi omukazi agimanyi netaaga agigamba ensonga kyakkiriza ekisenge ekyo kiyingiremu omusajja omulala naye ggwe nga ggwe omusajja tuuza omukazi wansi omugabe bebbi buzibu ki wakitowummula kubanga natunidde obusajja bw'omusajja n'omukazi adde kuteeka vidiyo aganenaba musajja kyobwo yabadde tanaba kugenda ku kalaso kokoliro it's okay naye obusajja era obulaga kokoliro bulinako point gye bukulaga okitegeera kyolina okumanya bwonkuba ekikonde oba onkubye nsawo zo nganze n'osanga ndi mu nnyumba yo nkwata bukwasi ntwala ku polisi bansalira omusango kuba amateeka weegali netokkirizibwa kunkubako luyi naye nga omuntu akubyeko essimu eno tokkirizibwa mukuba olwaddembe muteeka mu poliisi nogobera omusango gwo gega amateeka matuufu omufuna bulungi omusajja ekyakoze kibi kisiru amakage abaana be yazala mukazi oyo n'omukazi byonna yabyonoonye omulundi ogwo yabitiyobodde because video bagikutte tegera kuvaayo kati ebibeerayo ezunga buzunzi n'oyo gwe bakwatidde naye yekozeeko afaanana n'oli gwe bakwata ku luli tukize tugane oyo omusajja gwe bakubye wakeera ku makina ga bannange ngenze mu mbuga z'amateeka omusajja yankubye avaayo bulungi nnyo ng'omuwanguzi ate n'amuyiririra nenafe abasajja ogenda otya mu maka g'oli kisoboka olongoliko ki tokikolangako mu maka nze saagala abakazi bafumba olina ennono ennungi n'ekisooka abasajja bakikola nnyo naddala omusajja ng'agudde mu mukwano naddala ng'omusajja nga mutaka ali bw'ati asooka kyonna kyonna ekyekisiru omusajja aba ng'akoze bw'ati oba nga agera mu nsi ensuubize nga bamusuubiza nti leero taliiwo jangu olye n'amagezi gabula agalowooza kasaba mugamba yagenze safari yes kyekinga ng'omwana omuwala nga yakagwa mu mukwano nowanga olina ekikomera kiva kuno paka kuli ng'ayagadde akibuuka n'agenda w'omusajja gw'ayagala tunenya mukazi eyayise tunenya musajja bonna tubanenya naye tusinga kunenya ono yakubye kubanga ekisookera ddala yaganye n'okutegeera nsobi ki eyaviridde ku mukazi okweta omusajja mu maka ge yeeswaziza n'aswaza mukazi we bw'aba mulinamu abaana n'abaana n'abaswaza n'aswaza ne maama ne taata we n'aswaza ne bakojja be bonna yeeswaziza nnyo okulaga nti no si musajja kimala amaka ge galegaya amaka ge gabulamu okubeeramu omusajja kulemu abulamu ekitegeera temuleka kulemu tulina mugezza muyunga ezino nga madaga gyegali gamugezza gamuyungiramu ga matama booster ate gwe kenyama gamufunza omaliriza mufunye ebirwadde ate kati kakubulire mulimu abantu basalawo okwesanyusa mu nsi ningagera kubeera ku nsi kaseera katono afe tolanka abantu badde bakabi nnyo nnyo natuuka ekyenaabula omulundi guno obuza omusajja nayogera mutuukako nga byeyakola mu buvubuka bye birimu yegganya mu bukadde bwe nze nganze sisobola makya kugeza busajja bwange nti because njagala kusanyusa mukazi mu buliri katonda gwe yantondera nsobola omusanyusa mu buliri nakkuta bulungi sijja kukwata ddagala simanyi ndisiiga busajja buwanvu bugejje kyenina kimala lawundi nkuba 2 oba 3 zeezo zenkuwa saagala lawundi zakuttira mu buliri gugamaki katonda yatonda ti moment ebeerawo eto yaddakikawo zino ezivaawo okitegeera so nze nfunikira ngamba tokubanga musajja munno lwa mukazi tokubiranga mukazi munno simu oba tokubanga mukazi munno lwa musajja kikulaga nti no oli munafu nnyo toli mugumu wobasanga batunda butunzi bayite kutambula oni ada inagamba kati mukazi wange omanyi genda n'omusajja oyo teri kintu kisinga kuluma n'osanga mukazi nga mwenzi ng'asaziza omukazi omusajja waka n'omugaje balakosebo tusanyusa okuyita woyiba kuyita ani obadde guno gweyagala mbadde nsaba mukwatireko ebintu bye byonna byayagala bijje mugenda mukulekedde otakirenga obwongo omusajja akoma kwenda kuggwe
katokuba omusajja ntino okuba nga ayenze ku mukazi we tekimukomya bwenzi esobola okukemya omusajja obwenzi kwekera kumakyo kitegera nti ayenda ku mukazi we notamulumba n'obutamukubira na ssimu n'obasanga nomugamba taata nkwagaliza obufumbo obulungi n'omukazi oyo nze ebyange naye biwedde aga katonda mu ggulu tekinga omusajja omusanga nga omusajja olwekigera nti omusajja w'omwenzi n'ogula paketi ya kondomu ogamba bebi nkimanyi oyenda naye eno kondomu ziggulidde oleme kunsiga sirimu kubanga nze siina muntu alaba mubiri gwange okujjako gweweka zizo kondomu kiyinza okutokyalinga omusajja oyo noba nga atuusa okudda wakati tabala na mirembe omukazi oba mpulaningira ki oba abeera awo era kuba osamukawo gwekirata kukuzikana 12 zimusanga waka olina kubeera mature mu relationship yo yakoze ensobi bonna bakoze ensobi eyagenze kwawe eyakyaziza kwawe neyakubye bonna balina ensobi niye asinga okubeera n'ensobi ye yakubye ate yali kodinze ate musiru nnyo mu bonna nti waliwo ensonga lwaki katonda yatuwa omwoyo w'okutegeera edda nga nkyali muto nayenga nnyo okukola okunoonyereza nga njaga nnyo nkwata enkoko eyo ngijjeko ebyoya ndaba enkoko yefaanana niwali okodde kumakya nokwongera enkoko nogijjako ebyoya byonna omanyi kyekola enkoko ogijjako ebyoya netegeera nti ogijjeko ebyoya yeekweka ekinyonyi kibayita ego okimanyi wekituuka ekiseera kirina weapon za mirundi ebiri kirina omumwa n'ebiwawaatiro wekituuka ekiseera nga kiruzinze strength mu biwawaatiro byakyo kigenda waggulu nekyekuma ekiyita mu bulumi bweki nekikuba omwana kikujjako nebyoya nekibijjako nekirinda paka ebiddamu nebikuula buto mulimu ebintu byetulina okuprotectinga ng'abantu enansa naawo ninawo sho ku big zone nesanga omuladu nga yeebase yeegadde bwati nga bakazi bamuyitako buli abamulikoodinga nengula essuuka nenjimubikka wadde mulalu naye mukazi maama alina okuprotectinga ekitiibwa ekyo kya maama wadde mulalu wadde oli mwenzi taata alina okuprotectinga ekitiibwa ekyo the manhood era oyo yalikodinze yandibadde akuba makafa senga muganda wange senga muganda wange senga muganda wange gwe bakola kino oba senga taata wange gwebakwatidde mu nsobi because we are human beings we do a lot of mistakes nobody is perfect even the one God sent mu nsi muno Jesus yakola mistake nakuba abantu emigo nga basanze bakola amagendo mu church nazivaako kati tulinamu akantu ka element katonda ke yatuwa nti tunyiiga kubanga naye anyiiga the one who created us anyiiga womugatika ne bakatonda abatono bwanga tulina obusungu obwo nga n'empologoma ebuyina tunyiiga nga naye akawuka kabuyina then tulina okulowooza we need to think twice nono tuyalowoozezza omukugulu kwe yamutadde wano mu bulago ono mumerika wate siwe yafa omuntu nga munyiivu asobola okukola ekintu kyonna kyekisiru nomumerika n'atuwaate bwe yafa naye kisinga okwewuunyisa botta omuntu omukazi bakusiba gwewekka omukazi namulekera abasajja abalala kivanze omukazi tamalaamu omukazi kati mukazi wo omusanga ngoyo yasanze nkobuliyaganya bumutundira butunuzi bwe nti nze wali olumu nagwa ku message y'omusajja amukwana nagisoma wende nemugamba nemudiza simu nemugamba nti message njirabye saamunyega naparapana nakuba amasimu nakola buli kimu nga nsirisi busirisi nze waliwo omukazi gwe nasanga nga wange ng'omuyaya amulya muyimbi nembatuna butunuzi bwe ti bona tebategera nti nabalaba nentambula nengenda saalwana akafuka nze tekamalaamu akafuka neva tekamalaamu ndowooza nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna ekisookera ddala mu bulamu bw'ensi yonna gy'osinziira amateeka tulina okugagondera teriyo ku nsi kuno muntu atamenyanko tteeka ojja gwe bazadde jjo oba gwe bazadde tudde bwebanga oli eyo ng'omuntu gw'oyagala mwenzi n'okitegeera tulina kyosobola kukola mukyusa kumujja mu bwenzi sooka onoonyereze lwaki ayenda bwebanga kiri ku ggwe kitereeze oba tosobola kitereeza
mulekere abasajja abalala oba abakazi abalala abasobola omutereeza mu bulamu bw'ensi weeyagalanga nnyo. Ekkomera tuwulira ntito lyeri ekkomera gyeriri naye ekkomera ng'oliyingiddemu tosigala kyekimu. Ekkomera yegeena y'oku nsi oba yentaana y'oku nsi. Omuntu nga Katonda akuggyeko freedom y'okutambula, freedom y'okukola buli kimu w'okyagalira ne bagikuggyako tosigala kyekimu. Nfunira nga kugamba nti yagala nnyo ekintu ekiyitibwa ensi yo. Tuli mu mwaka gw'okulonda, olina okwebereramu ennyo.